okulaba nti tulaba SACCOs ezakolebwa, tulabe enterprises zonna eziri ku parishes, tulabe nga gye ziri kubanga abantu babadde bagamba nti si bituufu tebiriiyo. Kampala tuluddewo nnyo ne tugamba katusooke tutambule tulabe ddala abantu bali ready. Era tuze kugamba nti tugenda ku settinga off bantu batandika okufuna ssente. Kati no reporting ngenda gizzaayo ewa Minister of Finance muge nti abantu bange ab'e Kampala bali bulungi bali ready. Tugenda kutambula Kampala district, then after tugende Wakiso tugende ne Mukono tulabe ddala abantu baffe bali ready okufuna ssente babawe ssente nabo batandika okukola. Ku bavubuka b'omu ghetto era nga tuli basanyufu nnyo olunaku lwaleero nti Minisita ataddemu amaanyi mu mbeera ya Parish Model mu Kampala oba oliawo n'emirirwano kubanga Kampala abantu abalimu abasinga obungi be baana ba ghetto era bensuubira be bagenda osinga okuganyulwa mu nteekateeka eno. So nange ndi musanyufu nnyo naye ate era nnyongera okubiriza banna ghetto bajje bajjumbire enteekateeka za gavumenti kati ng'omukisa gwa Parish Model eguze twagala tugutwale nga ekikulu ti buli mukisa ogujja tugukozese tuleme okusigalira emabega. Babadde batukozesa nnyo emabega eri ng'enteekateeka za gavumenti ate we zijja tetufunamu. N'ebyo ku luno twabikoowa ng'abakulembeze twasalawo tutambulire wamu n'abakulembeze ba waggulu. Minisita wa Kampala tukwebaza, General Damulira wakola bulungi otuteekateeka Major Emma Kuteesa wamu ne Ghetto Giant Ali. Kati olaba nga waliwo enjawulo mu Kampala okwekalakaasa tekukyalimu kwakendeera. N'abantu balina essuubi nti bagenda tandika okukola SACCO zaggulwawo, PDM webeze, so tuli basanyufu nnyo